Nsereko wekitiibwa Katikkiro ssebo njagala okusiima weebale okutuwa ekitiibwa ky'otuwadde mu famire eno n'obeerawo ku mukolo guno omukulu ogwa kitange mukulu wange Katolo Bwama. Protocol manyi bagiwadde ekitiibwa naye njagala okwebaza famire eno. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nze Kiyaga Hilary Innocent Dr. Hilderman nga nze Shadow Minister wa Arts and Culture. Ebyobuwangwa bye tuliko wano ate n'abayiiya nga mukulu wange yali muyiiya na Kinku, so nyimiridde ku platform entuufu. Njagala okwebaza famire eno Maama Anne weebale okubeerawo ku lwa mukulu wange omulongo Katolo Bwama n'omukkiriza okugenda mu maaso n'omulimu ogwo. Bangi balaba ng'omulimu gwaffe guswaza naye wamusapootinga era yayogeranga kimu bibiri, Ani weebale okutusapootinga y'embeera eno eri wano essaawa zino. Njagala kwogerako ssebo mukulu Nsereko kantu kamu. Nga Minister wa Arts and Culture, menta omu ku be nalina yali mukadde wange ono. Mwami Katolo Bwama ono yampa obudde bungi mu art naye bwe nayingira mu parliament ate yannyongera obudde. Mwami Katolo Bwama n'aŋŋamba waliwo ensobi gye nkoze nga nvudde mu parliament nga sikitereezezza naye ggwe nkulagira bulagizi genda okitereeze. Ekintu ekitawaanya abayiiya, ekitawaanya industry kwe kubanga abayiiya tebafunanga bwe balina kufuna. Genda mutereeze copyright. Era meeting gye twalina twali ku Serena ne mutegeeza nti ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu olinga eyaloose naye twabadde mu meeting y'emu n'antuma ngende nkole ku copyright. Era ngenda kusaba leave. We twaziikira omugenzi Katolo Bwama nga parliament empadde leave. Leero mbadde ndaba ebyaliwo mu kuziika amazima ddala nga copyright ye yali ku mwanjo. Kyannaku tituzze mu lumbeera nga copyright omulongo Katolo Bwama gye yantuma tennaba kubeera implemented oba tabled before parliament. Njagala okusaba abayiiya abali wano. Gavumenti ne bweneetuwa billions and billions of money nga tetereezezza mulimu gwaffe ejja kuba etudongowaza budongowaza. Ffenna tugende emabega gavumenti tugibanje okulaba ng'ekola enteekateeka ku kye bayita copyright. Kano ngenda kukasembyayo munansonyiwa. Saawa eno tuli mu budgeting process. Naye baleese budget ekwatagana ku bayiiya etwala industry mu maaso. Buli MP yagikubye. Buli MP ng'agamba no tetugenda kuddamu kuwa ba artist ssente. Kubanga abantu bannakigwanyizi abasobola okutuukirira President Museveni, abasobola okutuukirira Sale, basse industry, ba John Ssegawa ne balabika ng'abasajja abatalina mulamwa. Kubanga abatuukirira abo abalina otutuukirira teboogera biki industry bye yeetaaga. N'olwekyo ndi wano mbategeeza parliament tetugenda kuddamu kusapootinga kufulumya ssente n'emu okuggyako nga tutegedde zigenda wa. Nze omu kuba advocating the industry eno okubanga baginvestingamu. Naye olumu nafuna obuzibu ne president wange era nkwetondera Robert Kyagulanyi Ssentamu president. N'aŋŋamba osapootinga otya gavumenti okuteekamu ssente mu industry nga ssente tomanyi we ziraga. Essaawa eno nswala mu maaso ge. Naye ng'ekituufu nkimanyi nti industry
waliwo weerina okubeera supported, waliwo we balina okuinvestinga. Naye abagwagwa abatuukirira president ate tebatuusa bubaka kozesezza kigambo kikyamu. Abo abatuukirira president tebamuwa waalina kuinvestinga. Abatuukirira ministry tebamuwa wawe balina kuinvestinga. Mwami Senkubuge, mwe mwatu inspiringa okujja mu industry eno. John Segawa, mwe mwatu inspiring okujja mu industry eno. Olw'okuba si mmwe muli ku layini wano, mubeere nga fighter ono, kuba yali fighter nga takkiriza atamanyi kugamba nti yamanyi ng'ate ali mu position omugolola. Naye olw'okuba mmwe mulina ensa, industry mugirekedde abagitwala nga bwe bagitwala, mujje industry tugibairinge out. Mwami Senkubuge temuggwaamu maanyi, mwami John Segawa temuggwaamu maanyi, Mariam Ndagire namulabyeko wano yesterday, temuggwaamu maanyi. Katolu bw'amakyayagala abamanyi ba advising abatamanyi. Copyright ejje. You know? So, Sebo Honorable Muhammad Nsereko, weebala okubeererawo family, naye nsaba abayimbi mwenna eddoboozi lyammwe lituuke, mugende musabe. Twagala kimu, copyright si ssente, ne Katolu bw'ama kye yali advocatingira for. Ssaabasajja Kabaka awangaale.